Omu-wife n'omu-husband bannange kano kali bulala naye nga wasibye otya gwena omulungi ampuliriza all channel media subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyiga notification bell obenga notified rentekawo video empya in live okusinga babadde mu kuyimba naye nga ogenda kunyumirwa ogenda kusika gwe naye nyumirwa omu-husband ng'ayimba ng'ayogera in omu-wife's voice bannange ogenda kuseka okowe bukoye nkubuulira togenda kwejjusa banga lyomaze ku video eno ng'olaba naye nga bambi bibadde binyuma banyumiddwa tosese njagala naawe obeere ate ng'oseka ate teweerabira okukozesa comment section otubuulire butya bw'osanze video ekunyumidde oba nedda biki byosinga okubaagalako tekankuleka obeere nga weerabirako oli awo weeraliikiridde naye nze ndi musanyufu bannaye engoye tezaatobo aha kamaze okay oliraye eyo nkuba ayogera wulire ddamu owulire eyo nkuba ogiwulira nkuba owulira bulungi kati wulirira kyekibaddewo leero singa obali tulina kyobukoze siraba nsonyiwa wagira mu nsonga zino mugambe sirina kyenkoze naye nze omulungi wange saagala mmonyiiza lwansonga fayini kibaddewo bwe kiti sigamba nti nkuyinyiziza naye ate kikuyisiza bubi
ekyo olaba ekyo kye neetonda eky'okuyisa obubi ekibaddewo okuyisa obubi ekyo kye neetondera. Kino kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze kufumba. Ogenze kufumba otegeeza ki? Otulo tunuma. Tukulemeseza n'okwebaga. Koze mu fridge waliyo soda. Sooka omuleeta omuntu mwesale wano. Ekyana lwaki? Kale njagala wona gira eno nga tobuuza nkyawo n'anywa ki nga gwe yeepima. Omukyala Mado beera bulungi omukwano teweraliikirira kasita amuwira. I'm fine. I'm totally fine. Oh, fine. Yeah. What's happening? Just mbadde wano nga njagala kukola kino kye neekoze. Do me. Manyi mbeera wano nga mpulira njagala kukwatako bwe ndi. Like seriously? Mbeera wano nga njagala kukwatako just naye nga sisobola. Nze wendi mbalirako enzalibwa balina bagenzi. Nze wendi kubo enze muno mukabi wa ddala. Yo gwe munne wange omukabi wa ddala. Ne wano labayo. What? Nkwagala nnyo. Otulo tunuma omu-husband. Nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo. Obadde okimanyi nze serebu wange nambeera. Kati ddamu oyimbe. Sooka oddemu oyimbe. Tewasomola n'omukwano gwe nali kwese n'okubegula. Nalinga naziba omutima nenkuwala ndaga naawe ekisumuguzo kikuumeemu nekimala nkidemu nekibula. Akayimba koyimbye mabega kabadde gategeeza ki? Kaliwo. Olw'okososo oyimba. Nti obadde okimanyi kati ddamu onnyimbireko paati esooka nga bw'obadde okayimbye. Obadde okimanyi gwe serebu wange. Kati paati eddako obadde okimanyi. Kati bw'oba gwe oyimbyeko paati eyo. Gwe omuntu gasiriko wakulaba obadde okimanyi. Ogambye kimbadde nkimanyi nti yenze serebu namba emu ate nze mba nyimbeddako nti obadde okimanyi kuyagala okusinga bwe neeyagala. Mama waifuza akayimba kendeese. Kyekyo tobadde okimanyi nti nkuyagala okusinga bwe neeyagala. Obadde okimanyi. Tiyo obadde okimanyi nti obulungi bwo buli ku international level. Uganda, Saudi, America, Dubai, twala tugende. Obulungi bwo bwe buliko leka kwateko. People are saying but they don't see the photo behind. Oba ndabise, oba mbaleke, naye ekijja kijje si buli embalasi.
Aneva any rose. Aneva any rose. Now they are saying it's a ready bag. You missed in that. I'm hungry like a handbag. Any rose. Mukwano abalongo baagala basinga tokuli muziki abadde okubaawo naako kwobadde okuba kazinyi kazinyireko ati sokolekenda babalongo abo nsonga mbakwateko obukwasi kamala funa amazzi embali Scorpion deka agenze kufuna abalongo ugambe ngenda kunona sisimanyi yakola kituki Udah wan. Kali. Abalongo kasaba zinayani oyo atumbuse nnyo kato wasa. Nabanga wasa. Manda yatumbuse. Bushobulabi. Atumbuka butumbuzi. Akoze bwati abankugambe batya. Asusebo. Ne comment section bannange. Omuntu akulagira ddala nti awaatuse n'aseka. N'awandikamu emoji omuwanvu obulagira ddala nti awaatuse n'aseka. Kati gwe soko yemukola be. Abula basomwa abaana bwange. Abaana baffe. Ati sina kyakwogera. Naye ola kati baagala nzine kayimba ki Bali mu kuzannya lindako. balongo bagudde olubeke Nkugambe waisonyiwa abaana ba. kale obadde ompulira kale mukyala Mado kati gira kati soko gambe katoba aveeri waso ajje mu kifo kye abudde weebaga ali eri anyigiriza munne Nagala bazinira. kale kayimba ki sokemba ziri mbakuba omuziki paka kuwulira bubi naye tebavaawo tebayitamu tebafuluma esaawo bino Imba zina kali akayimba. Ntuuse. Afaino. Bwe baba kwe. Sijase nako era zina kano wakawulira abalongo baagala ako kata ngambye ayagala
babiri ayagala waba aliyo jukira gwayo n'omutima gwange kati omutima gwange gukontinetinga n'ogugwo ne gwogera n'ogwange n'ogugweno kati ayogereddeyo omutima gwange ogwange ne gugamba ogugwo nti kato ayagala zinaako ate kato omuntu ali poole kato mu kato ali poole senga babiri yaŋŋambye okuzina awo nandizinyako kantuuse kuba babiri eddalu ate talina ddalu kati babiri alinga gwe babiri alinga gwe tokaaba njagagenda zina kaneeno kayagala kato kata ayagala kano kati ate babiri agamba empewo nyingi daddi umula nalongo omunalongo wa Mado kati abaana banjidde bwereere ati abaana be basalawo kati bakugambye ate nibamala ne bakyusa omwana akyusiza agambye dadi empewo ova mu nnyingi wadde mu mpewo omunalongo wa Mado engalagirira basement egeragenda mu basement yanguwa oba ngenda onsangeyo kuba ate nze ndi bubi genda kusangeyo tulabye bwe yakutumidde yantumidde agamba bali kwagala mukwano gwe gambe yebaza empola man. Man, jogere bwe bankugamba nti nno balongo nga baagala ng'ogamba nkulimba tolimba ati banyenyeza omuyembe bayayisa omuyembe awo batuufu okuba kinuma nnyo okuba nga tata waabwe si yakuleese anti kasitoozi neera owongozi kasitoozi bazinira amazima
Oganye. Oganye okuzina. Genda mu basement. Tugende. Tukane mukuba omugongo tukana naawe. Genda mu basement ngenda zinire. Ngenda ngaka. Genda mu basement ngenda zinireyo. Bukawa. Akati senganza aguli eno. Nga ngulya njogera nawe tekwandi nkaide. Nzibirawo zibirizo bali. Nsoka ngulya. Twesangeyo. Ayi mukwano gwa Mado. Ani? Ayi mukwano gwa Mado. Oile mirembe jenina. Amaze okumpita mukwano kati wuyo tolokosa. Oile mirembe. Wakati senga sikyogedde buno obudakika senga omaze otema. Ate nga njagatuukire mpaka saa 8. Sebo ndikyaliwo kati. Mani mapi. Posi tuve eri omukwano gyegukuma nga tudde no gyegusookera. Kati tutuuse mu zooni y'abakyali kyataka. Mukwano gwange. Ebintu biri serious entange weddemu amafuta. Yakujja ku ttaala. Naye omanyi nti wano omanyi nti wano esimuzo wekibuzo ngambire olina mukwano. Tolina mukwano. Ombuuza tolina mukwano gwo yenna. Nkugamba sirina mukwano gwange. Naye mukwano gwange gwe ninaye gwe. Kati ekitose nasule. Anti obadde wala. Mukwano gwange gwe nina oli wala. Ali wala. Ate nga ye mukwano gwange asinga. Kale nyimbira yakayimba akajonjera kakani. Nimbire eddoboozi lye? Abaki nimbalire omulungi kanimba eryange. Nti njagala sweet love baby baby. Sweet love baby. Anti laga nyimbe ngontunuulidde omulungi. Okwekwasa okuli. Laga nyimbe ngontunuulidde. Njagala sweet love baby baby. Sweet love baby baby. Njagala ojimpe baby baby. Jimpe. Yali ayogera bw'atyo. Ogambye otya? Nti bwe yamala okugamba njagala sweet love n'agamba jimpe. Ndisaba gwe akayimba kako nkayimbiddewo.
Chibubu. Chibubu. Genda president. Tugera fenna. Leero si byakubuzabuza. Tugenda fenna. Ojimpe. Baby baby. Inside. Ngidde omulembe gw'abendi mu by'okusaaza naye tebakulabye. Omanyi lwaki ennaku zino omanyi lwaki ntudde bwenti? Lwaki? Anti lwansonga mba nkutunuulidde. Ddayo nonna ebintu bye. Nawe suulawo ekintu ekigudde. Kironde. Eno Mado bannange. Ki? Omu-husband. Akitegedde era kyotegedde omukyala wa Mado. Olina kyotegeddewo? Ntegedde. Totya. Okusaza. You are the center of my eye. Jigwe mamito yenze papito. Olukulaba keno kapitiko. Yenze dadito egwe mamito. Oyendereze n'olubuto lw'abalonga. Kazi b'embuto banyiga. Nyimba ate ekintu nga nkisulise gwe n'okitereeza. Ate mbadde simanyi nange nkyogedde bwogezi nga nze mbadde sikimanyi nti kiri bwekito. Omanyi ekiriwo? Omubetifulu wange. Omanyi ekiriwo? Ndabe ng'osembedde nenjagala nsembere naye nga sisobola kutuukayo. Bannange bye. Mama ate ng'owoomeredde nnyo. Luli mbadde nkulabikiramu omukadde ng'obedda tuwoomerera bw'ofi. Kyokka Mado.
wanje ate obadde ki wendi kyokanze ki kyokanze ki kyokanze ki omukyala wange nanze nga mpulira kawuuma kakawuuma nyongera baby give me more baby give me more baby give me more oh nkati mad atokalidde ati ngendewa okaaba omulungiyo madu togenda vaano nga sinjembujeemu ebyo nabirabiddewo bwe sikugjaako tovaawo nvaawo kati wejjeeko kale leero era olugira ng'oleeta emboozi endala ng'obikkawo olugira ng'oleeta emboozi endala ng'obikkawo kale leero kanjigyeko eri njakwa manyi sisobola kujjako so nabwe kityo live yabadde ekyagenda mu maaso ne mwabaawo abayingirira oba abeegattako faani ate nga jjukira ebiseera ebisinga wabeerawo abayingirira oba zaakubeegattako emboozi ekyuka vibe ekendeera okukakkana nga ne live ewedde naye nga nnyongera okwebaza mwenna abalaba vidiyo zange simanyi mikwano nsiimira ddala era mwebale kwagala omu-husband n'omu-wife bambi tebalina buzibu tebalina tabbo kyokka ng'ekikuunyisa era wabeerayo ababeera babawala ababeera baboogerera obubi ababeera negative naye nga Katonda be yatwenda okuba bamala ne baba naye wabeerawo emiyaga egibayuuya mu buli ngeri bamala ne basigala bonna so nyongera okujjukiza gwena nti oli ku All-Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewalabira okunyiga notification bell obinga notified brent yaka video empya.